Kawanirire eddembe ly'obuntu mu bitundu bya Greater Masaka ayagala Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Ssuubi alekulire ekifo ky'amangu ddala nga yakeetondera eggwanga. Julius Ssentamu nga mukungu mu kitongole kya Human Rights Defenders agamba nti ekikolwa kya Minisita Kiwanda okwagala okutegeka empaka z'abakyala b'obubina ng'ekyobulambuzi ky'eggwanga kikolwa ekityobola eddembe ly'obuntu nga nabwe kityo omuntu akireese abatakyasaanira kitiibwa ng'ekyaweebwa Kiwanda. Ssentamu akinogaanyizza nti abakyala bamaama bannyina ne bawala baffe balina eddembe okwesigaliza ebitundu by'emibiri gyabwe ebitwalibwa okuba nga byakyama okusinga okubyolesanga Minisita bw'ayagala nga kino ye Ssentamu akitwala nga kwolesa buseegu. Va mu kutyoboola eddembe ly'obuntu olw'okuba kyeweetaaga kyekitiibwa kya mukyala wo kyekyomuntu akuzaala nga mukyala kuzaala nga mwami olw'okuba alina mukyala we okubanga ekitiibwa kye ayagala kisigale nga tekityoboddwa. Mukulu Kiwanda musaba ebintu bisatu. Ekisooka yeetondere eggwanga ly'e Uganda. Ekyokubiri alekulire ekifo kye nga Minisita. Ekyokusatu era nga kyekisembayo bw'aba tabikoze bino byonna nandimusabye nti agende mu constituency y'Abagambe kyali member wa parliament alimuddira mu bigere nga member wa parliament alyetonda ku lulwe